ono yeetisono naye nga bonna basoma mu nnyumba etya emu. Mukyala genda ku lubimbi, genda okulima, gusiga otambula, oli yakutambuza. Kati omukyala bw'agenda ku lubimbi agenda n'omwami we Emma kubanga alema okukola ki? Okumusonyiwa. Emma gendako, ngamba omukyala gendako ne mutooyi ekkubo lye okay. Omukyala ne bw'agenda mutooyi agenda n'ani? N'omwami we. Agenda atakula n'omutwe ekisajja kino bannange oba kyakula kitya singa bukya kifiidde ne mu buliri naye ng'ekisajja tekikola kitya? Tekifa. Kaakati nyaba omukyala vaayo gende mu ffumbiro, genda mu ffumbiro. Omukyala ne bw'agenda mu ffumbiro ng'aseesaamu, ng'afumba akatogo, ng'akola kyonna, asigala alina ekizibu ky'obutasonyiwa. Muntu ono buli kaseera afuna ebirwadde, buli kaseera alonda afa, buli kaseera agugumuka. Ekimukoze eyo byonna kibeera ki? Ani akitegedde? Ekimukoze eyo byonna butasonyiwa. Okutuusa omukyala ono lw'anaategeera ng'ekigenda okumuwa emirembe mu bulamu oba mu maka ge kusonyiwa, ekibadde kibasibye eky'obutasonyiwa bwe kinaabata buli omu agenda kutambula ng'alina emirembe. Mukazi gwe ekikulwazizza n'okukogga okozze oweddewo lwa kigambo kimu butakola ki? Bw'onooyiga okusonyiwa emirembe gigenda kubaawo. Bw'onoolya akamere kagenda kutuula mu lubuto. Bw'onoonywa ekyokunywa kigenda kukubeeramu. Ate mwana wa ssebo n'abamu ebyo tebitambula bulungi. Ekyo nkyogera Mukama ng'abaana tebakola batya? N'abamu ku mmwe bendaba wano n'abalala sibalaba. Ebyeyo tebitambula buki? Naye mumanye ensonga lwaki tebitambula bulungi? Kwe kubanga omukyala yagaana okusonyiwa omwami we. Ne yeerabira nti ekyamuleeta mu bufumbo obwo ekikolwa ekyo nakyo kyakola kitya? Kyalimu. Yali ateekwa okukikola era ateekwa okukikola ki? Naye buli lwe mutasonyiwagana omuntu n'agwawo ng'omuteteme n'abeera ng'omugogo, tewaliyo kiyinza kgenda mu maaso bulungi kubanga temusonyiwaganye. N'olwekyo twemanyiize abasajja n'abakazi ku sayidi okusonyiwa mubeere n'emirembe. Ate n'ekirala kiwulikikanga ekizito naye era mwemanyiize eriyoko abazadde abaamanyiira okuzaalukuka abaana. Okuzaalukuka abaki? Mbawuliddeyo naye omwana gwe wazaala omanye nti naye muntu atya? Omuntu akola ki bannaaye? Asobya. Omwana oyo bw'asobya amagezi tegali mu kumuzaalukuka wabula amagezi gali mu kumusonyiwa. Nabyeyo abazadde abamu abaazaalukuka abaana baabwe naye nga kaakati bapookya babonaabona tebalina buyambi naye ng'abaana bwazaalukuka mu bulamu ate bulungi ate nga babeetaaga. N'olwekyo omuntu yenna mu maka yeetaaga okubeera n'embeera ey'okusonyiwa munne. Olwo nno emirembe giyinza okubaawo n'okugenda mu maaso. Weebuuza ekikwokesa omusana tokitegeera naye ogenda kusoma mu kitabo kya Matayo. Ogenda kusoma mu kitabo kya Yobu essuula 2 olunya olw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi. Yobu essuula ziri 2 olunya olw'omusanvu osome mpaka ku lunya olw'ekkumi. Yobu essuula 2 Yesebo olw'omusanvu. Soma. Agamba bw'ati. Agamba atya? Awo Setaani n'ava awali Mukama n'alwala amayute amazibu okuva ku bigere bye munda okutuuka ku bwenzije bwe. N'addiranga
olujjo okweyaguza n'atuulanga mu ffu. Awo mukazi we n'amugamba nti okyanywezezza obutanoona bwo weegaane Katonda ofe. Naye n'amugamba nti oyogera ng'omu ku bakazi abasirisiru bwe boogera. Bassebo ne bannyabo gano gaali nago maka. Amaka agaafuna ebizibu eby'enjawulo. Abasomi ba Bayibuli bamanye ebyatuuka mu maka ga Yobu. Ne Yobu ng'ebintu bye bifudde, eby'obugagga bye nga biweddewo, n'omubiri gwe nga gugenda, ekyewuunyisa omukyala ono talina wadde awaali wamuluma. Naye ebintu byawanga byonna biweddewo, abaana bafudde, omubiri gwa Yobu nagwo gugenze. Omukyala yalaba ng'ekiyinza okutaasa bba kwe kufa akola atya? Yeegaane Katonda afe aveewo, ng'alowooza nti emirembe ginaakola gitya? Bwe kinaabeerawo. Omukazi ono ng'alowooza nti oboolyawo okufa kugenda kusoovinga ebizibu by'amaka ago. Njagala kubeegalya abasabo ne bannyabo nga mbagamba nti ekimu ku bizibu ebyonoonya amaka n'obufumbo bwaffe butagumiikiriza. Gamba oyo akuliraanye nti butagumiikiriza. Abakazi weewaawo n'abasajja bangi, Aba-Advent n'abatali, bannaye ebigambo bino byogera bikwata ku ffeffe era tebisosola nzikiriza. Nga bwe natandika mbagamba, olw'okubanga buli omu ava mu maka, amaka gaffe gonna gabeeramu ebiki? Ebizibu. Kati bw'okitegeera nti amaka gabeeramu ebizibu, bw'alina ebizibu ewuwo, obanga byakufiirwa, obanga bya bwavu, weetaaga okugumagumamu. Omwami wo mugumiikirize, newankubadde ng'atuuka ne ku ddaala erifaanana okubeera ebbi ennyo. Singa ogenza okukula emitima gy'abantu n'omanya ebirowoozo byabwe, naye n'otegeerako n'ebyo bye bayitamu, mukazi gwa akabina obadde ogenda katuuza wansi olwaleero. Agenda n'asuula obugumiikiriza, abalayira ebirayiro mu kkanisa eri, mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga. Amanyi n'ebirayiro boogera ne bagamba nti okutuusa okufa bwe kulikola kutya? Bwe kulitwawukanya. Afumbayo wiiki 2 n'awulira nga bimutamye, n'alyoka atambula n'ava wano n'agenda wala. Si bakazi bokka, naye n'abasajja tubalabyeko nga beecangacyanga n'okunoba nga bakola batya? Singa tubadde tumaddeyo omuntu omukisa omu, oba ne tumulondayo omu ne tumubuuza nti wakafuulirwa maka ameka, ayinza okuba nga tajjukira nabamu ku basajja babadde nabo mu bufumbo. Naye nga na buli musajja yamuvangako ng'alina ebizibu, n'ava mu kalaayi eya buddo n'agwa mu kyoto. Waliwo lw'oyinza okubuuka ekitaba ky'amazzi, naye n'ova mu kisingako okubeera ekizibu. Basajja mmwe, amaka gaffe geetaaga okubaamu obugumiikiriza. Totunuulira nze nga bwe nnyambadde n'onneegomba, nange nina ebyani ebibyo, naye naawe olina ebibyo. Tuyinza obutafaanagana, naye matya n'ekyo ky'okola otya? Nakugamba nti akasajja ko wakalonda nga kampi kagumiikirize. Eriyoko n'abanoba naganze kanobe nve wane w'ekisajja kino kitalina magezi n'obutamiivu kitamiivu, n'osalawo okudduka ku mutamiivu oyo abadde anaatera okuva ku mwenge n'ogenda wakutandika obuki? Oyinza okuva ku ono atalina nsimbi naye n'ogenda ku musamize. N'olwekyo tuteeka okuyiga okugumiikiriza. Gumiikirizaako awo w'oli. Mu bwavu obwo bwe mulimu, mu bizibu bye mulabika nga temuvaamu buli mwaka, mugumiikirize. Oba oli awo Katonda agenda kubakolera ebikulu. Eri abantu abamu okusobera Musumba, nsabiraako otyo. Njagalayooko omusajja, ndi wano ndi ku luggya, ne mubuuza nti wazaalayo ku baana, nti ye nyinayo abaana 5.
kakati yagala nkusabira olage ludda wanjagalayo ko omufumbo kubanga Katonda naye yayogera nti kirungi okubeera yekka ng'alabika mutuufutuufumu naye ng'ensonga ez'amazima ezimujja ku musajja oli amwinamu abaana abataano tezitegereka bulungi kubanga takomawo na kaveera waka kyava asalawo amuviire agenda anoonye mu nsi eri mu kidomoole alabe obanga anaafunayo omuntu anajja n'akaveera. Nze ebintu ebimu sibimala kabisabirasabira era mmala kukuba kajjojijjoji wa bibuuzo. Kiki ekikulesa omusajja ono? Bw'obeera ng'oli mu kugiraagira weebuzaabuza bwebuzaabuza essaala yange sigyonoona. Ekikujja ku mukazi oyo walabayo abakazi abalala bonna abaali ku mudaala gwe n'olonda afaananako bw'atyo. Bw'akatambula naye mayiro si mpanvu gw'ate osazeewo kumuvaako omusuulira ani ng'omaze n'okumufuula amabeere ge sitookisi. Gumiikirizaako n'oyo, mupakase n'oyo, ebyolaba awala bikolere n'ono. Musitule kugamba muyambeko okuva mu mbeera embi eyinza okuba ng'emunafuya, ng'emufeebya, ng'emuleetera okusigala emabega, omusitula ajja kutuwa ku ddaala eryokola otya? Ngambe nti amaka gonna kalimu ebiki? Bizibu. Nyaabula teboogera ku bakulu naye singa mbadde nnyina olukusa ne nkugamba nti genda otugambe pulezidenti waffe w'eggwanga lino omuzzeeko mukama omugambe nti nezeeyi ebintu bitambula biti eyo. Olowooza byonna biri malidaadi? Naye alina ebiki? Bizibu. Kubanga ali mu nsi ya kiki? Tuyite chairman w'ekyalo wano tumubuuze obanga bitambula bulungi. Ayinza okubanga naye kubanga muntu naye nga tebitambula buki. Akati beera n'ebizibuzibu ebitonotono ewuwo by'omaliriza nange mbere n'ebyani bigumiikirize naawe bigumiikirize onoomanya engeri gy'oyinza obikwatamu Mukama ajja kubasaasira mubeere bawanguzi. Olukaayo kuti yakimanya naye njagala kikutegeeza nti kikulu nnyo okukirowooza obudde nga bukyali oleme kutawaanya beewammwe abaategeera nti wafumbirwa bagenda okulaba ng'osibye engugu ng'okoze otya ng'ogenze ate n'osiba n'obwana bw'omusajja nabwo n'obukola otya n'obutwala. Ekikusunza kibeera ki? Eriyoko n'abasajja abatamatira n'azunga n'agenda akwana ow'enfunza n'akwana ow'amayute n'akwana oli n'agenda ng'ayoola. Lwaki tomatirira ku oyo omu ow'embaliga? Beera n'oyo omu muyambeyambeko musobozesa okuvaako mu mbeera eyo gy'alimu mugende mu maaso n'oyo. Okutamatira nabo bwonoonya ensi eno. Bassebo njagala kwogera ku kibe ekirala. Ekibe kino tugenda kusomako mu Zabbuli ey'127. Olunyiriri lugenda kubeera olusooka. Zabbuli 27. Agamba tuwulire. Mukama bw'atazimba nnyumba Abazimba bakolera bwereere. N'abazimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga n'omukuumi ekimusuza ng'atunuulira buki bannaaye. Tugezezzaako newankubadde tusomesa ensonga zino n'abalala bagenze mu misomo gy'abasenga bangi. Emisomo gy'abasenga abamu bagifunye mu nnyumba ewaabwe ku Phonex, ku TikTok, ku WhatsApp n'ebifaananako bwe bityo. Naye ensonga ezo si ze zinyweza amaki. Ensonga ezinyweza amaka zeetaaga okumanyira ddala okuva ddala ku source eyo yatandika amaki amaka. Ekissa amaka g'abantu abasinga obungi n'abamu abandaba bwe butamanya Katonda oba obutakulembeza Katonda mu bufuufu bwabwe. Olubereberye bassebo ne bannyabo, olubereberye Katonda yakola obuki kati mwavuddeko dda.
Abayi bakazi banange bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda. Katonda yakola obufumbo okuva olubereberye. Obufumbo bwa jjajjaffe Adamu ne Kaawa Katonda mwene yabukola ki? Ye yabutandika. Obufumbo obwo kwe kugenze kuva emirandira y'obufumbo bwaffe naffe. Olw'okuba Katonda yatandika obufumbo olubereberye ye yentandikwa n'amaka gaffe okusobola okunywera gateekwa okuba okukulembeza Katonda. Bategedde oba ngende wali bassebo ne bannyabo olw'okubanga Katonda ye yatandika obufumbo olubereberye n'ekisobola okunyweza obufumbo bwaffe ye Katonda. Amiina. Waliwo ekintu ekisse mu kitundu kya wano ekidooboole abantu kye batannaba kutegeera, naye nga singa banaakitegeera bagenda kuyisa engalo mu maaso beebaze Katonda. Twazze ne tuleeta ekigambo kya Katonda okuvumulavumula ebintu byonna ebyagaana mu bulamu bwaffe omuli n'obufumbo. Ffe bwe tukuwa Katonda tetulina gye tukutwala. N'abamu bali eyo benjera bwenjezi bwogera nga baga nti abasebenjidde bagatutwalako abantu baffe. Tetulina gye tubatwala abange. Naye ekigendererwa kyaffe ky'ekyokubalaga Katonda mubeere n'emirembe mu bulamu bwammwe, mubeere n'emirembe mu maka gammwe, mubeere n'emirembe nga mukola emirimu gyammwe, mubeere n'emirembe mu mbeera zonna, mubeere n'emirembe mu kyalo. Ekigambo kya Katonda bwe kituuka mu muntu kimufuula omuntu ow'obuvunaanyizibwa, omuntu ow'enjawulo, omuntu atudde mu maka, omuntu azaala obulungi, kubanga Katonda oyo eyatandika obufumbo ne mu maka ge yakoze atya? Yatudde. Ebigambo twogera si bya kisebenjidde, naye ebigambo twogera byebyo ebirokola buli omu, na buli wenzikiriza yonna asobola okukwatibwako ekigambo kya Katonda kye tubagamba ne mutambula Katonda bw'akola atya? Bw'ayagala. Naye mubitegedde ebyo? Tulina amaka gaffe. Nange agange mukyala tayimirira kukala obwobireko awo. Abantu b'ekidoomoole ab'ennajja nankumbi bakumanyi, naye wuubirako ab'ekidoomoole balabe embooko. Mukyala Lugonvu ate kuwanise. Kaakati nga temukubidde mugalo. Kati nange omwana muwala oyo tumaze emyaka 10 tugenda mu 14 mu bufumbo. Naye oyinza okulowooza twerabye jjo eggulo. Laavu etinta buki bannaaye? Etinta butinsi buli lunaku. Ki ekituleetera laavu okutinta buli lunaku? Kubanga twategeera nga Katonda ye mutandisi w'amaka, n'agaffe yagakuba agazigo ne gagenda ludda wangu. Kati omuntu yenna anaabeera n'emirembe mu maka ge ateeka okukulembeza Katonda. Vva mu by'okwebuzaabuza. Bwe weebuzaabuliza mu bintu bino ebya Katonda n'otabisaako mwoyo, gw'obonaabona, genda obiveeko bakutemeko omutwe, genda obiveeko amaka onooneke. Onoobivaako ogenda kusigala oli wekka ng'olina ssolo mu nsi, naye okusobola okubeera obulungi ekigambo kya Katonda okyaniriza, Katonda n'akulembera obulamu bwo bwonna. Waliwo abali wano nga bagamba nti Katonda amaka gange nagaagakulembere. Ate kankutegeeze, kubanga Katonda yatandika obufumbo na luli, alina enteekateeka ne kwabo bonna abatannaba kuwasa n'okufumbirwa. Ekyo temwagadde kiwulira, mwandigambe nti amiina. Kati amiina mugyogerere. Ngambye nti olw'okuba Katonda ye yentandika y'obufumbo bwonna, alina enteekateeka esinga obulungi ne kuggwa atudde wano nga tonnaba kufumbirwa. Era ateekateeka akuwa omusajja anaakuwasa, ateekateeka akuwa omukazi anaakufumbirwa. Ye y'alina ababeezi abasaanidde. Toggwaamu maanyi ng'oga nti Katonda yanneerabira. Ekigendererwa kya Katonda
kyakusanyusa buli omu kubanga ye yagamba nti si kirungi omuntu okubeera ye n'amukolera omubeezi akola atya ani alina ababeezi abasaanira Mukama Katonda. ani alina ababeezi abakusaanira Mukama Katonda. ani alina owuwo Mukama Katonda. abatannafumbirwa nga batonotono ate nga nasabidde kubawerawerako basibo ne bannyabo ng'alina ababeezi abatuufu ye Katonda. Genda okaabirira oyo, kola ebituufu. Katonda waffe n'akuwa omukisa n'akuwa eddenzi eddungi. Si kya buvunaanyizibwa era kitegeera okuva ku nze. Musajja ogenda ng'olonderera mu bbaala abakazi ab'okuwasa. Katonda teyateekateekako mu bbaala kussayo bakazi batuufu. Simanyi oba mukitegedde. Ngambye teriiyo mubeezi mutuufu abeera mu bbaala. Bw'oba ng'oyagala kufumbirwa, ababeezi abatuufu tebabasanga mu kisaawe kya mupiira, tebabasanga mu ndongo, tebabanoonya mu disiko. Ate kankutegeeza n'ekirala ekiruma ennyo, ababeezi abatuufu tebabasanga mu kkanisa. Eriya ayinza okuva wano n'agenda e Najjanankumbi mu kkanisa ng'agenda kufunayo gw'anaawasa oba gw'anaafumbirwa. Ne mu kkanisa oba mu ekereziya oba muzikiti teriiyo babeezi bakusaanira. Naye ababeezi abatuufu ani abakola atya? Mukama Katonda. Katonda y'abalina. Era bw'obanga oyagala omukyala, fukamira osabe Katonda amukuwe. Togezaako kussaamu saayansi ogende mu bbaala ya Nakamatte eya Bbeereddene olw'abawala ab'ebitikuza abali eyo. Ogende olondeyo ekyana kiwala ekimu ogambe nti kino nga bwe kinyirya bwe kindowooza Katonda kyakoze atya? Kyampadde. Ojja kuba osembye. Saba Katonda onoonye n'ebifo ebituufu ebiyinza okukusembeza ku muntu omuki oyoolana. Bakusanga mu katale k'omunda eba wali ekibuye na wali ekibuye ng'oli mu kunoonya mubeezi. Ababeezi babeera mu ttale. Sanga abeera anoonya mubeezi. Tebaliiyo. Ababeezi Katonda abakola atya? Yabatuwa. Njagala nsebye ensonga zino bbiri. Sabosamako naye mu kitabo kya Yokaana 15:4. Yokaana 15. Olunyiri lwa 4 osome mpola mpola okutuuka olunyiri lw'omusanvu. 15 olwokuna agamba bw'ati. Mubeere mu nze nange mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka, bwe litabeera mu muzabbibu, bw'ebyo bwe bitabeera ku muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza mutabeera mu nze. Muzabbibu Yesu Kristo yeeyogerako nga ye muzabbibu, abeera mu nze, mmwe ettabi eribeera mu Yesu Kristo mu ddyo abala ebibala bingi, okubala ebibala ebingi. kubanga awatali Yesu temuliiko kye muyinza tewaliiwo kye muyinza kukola. Bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda, teriiyo muntu ayinza kunoonya mubeezi mu maanyi ge. Buli lwogezaako okunoonya omubeezi mu maanyi go otawaanira buki? bwereere. Kubanga omubeezi omutuufu talabikira ku kabina kanene k'alina. Bwe bagamba Kitalo. omubeezi omutuufu talabikira ku kika kya bbeere ery'effumu lyakola atya? Yalina. Omubeezi omutuufu talabikira ku bweru oba buddugavu bw'alina. N'olwekyo omubeezi omutuufu Katonda amukola atya? Buli lwe tubeera ne Kristo Yesu, buli lwe tubeera mu Katonda ateekerateekera ababeezi abatusaanidde. Amategeeze mu Basoga waliyo ababeezi abatuufu. Weewaawo ne mu Banyarwanda waliyo ababeezi abatuufu. Eriyo ne mu Buganda ababeezi abatuufu. Ne mu Makalamoja waliyo ababeezi abatuufu. Eriyo n'abadukuduku balina ababeezi abatuufu. Naye bassebo ne bannyabo totunuuzanga amaaso go agenda li. Ogagalaba obulungi n'ogamba nti ndowooza oli ye mutuufu
kubanga waggwanga wegendereze ng'okola selection, wegendereze ng'olonda, wegendereze ofune okulembeza Katonda mu bufumbo bubeeremu omukisa. Bayibuli yagambye nti Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi bakola batya? Katonda bw'atazimba nnyumba n'azimba akola atya? Osobola okugezaagezaako n'olondera ekyana kiwala ku kkubo n'okitwala nkifumbe wiiki emu, wiiki bbiri, naye ekyo tekibeera kya Katonda. Era olunaku olumu ojja kutegeera nga watomera. Olunaku olumu ojja kutegeera nga watomera ku oyo omusajja gwe wajja mu bbaala mu ndongo, kubanga Katonda teyagendyako bw'atyo mu ngeri ya kufunamu babeezi. Ekibe ekirala kyensembyayo kubanga n'obudde baapadde bumpimpi, ekibe kino kigamba obutalonda bulungi. Obutakola ki? Obutalonda bulungi. Obutalonda kifaanana ng'ekyo kyenvaako. Nesomako mu kitabo kya Mubuulizi essula 9 olunyolo 9 lugamba lutya? Mubuulizi essula 9 olunyolo 9. Tuukayo mangu bannange abeeno gye muli. Mukama mulungi. Essula 9 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati, agambe tuwulire. beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo, obutaliimu byakuwadde, obutaliimu bwa. Naye osome mukadde. Beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo, obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba. Ennaku zonna ezitaliimu, kubanga omugabo gwo obulamu ne mu kutegana kwo kw'otegana wansi w'enjuba. Basajja bannange, omugabo Katonda gw'atuwadde mu kutegana kwaffe kwonna wansi w'enjuba, omugabo gwaffe guli mu kuwasa mukazi oyo omulungi gw'okola otya? Oyagala. Kankaddemu. Katonda bw'akuwa omukazi omulungi gw'oyagala n'alyoka akuwa emirembe, aba akuwadde byonna mu nsi eno ey'obutaliimu. Kankiddemu. Katonda bw'akugonnomolako omukazi omulungi, omutima gwo bwe gwagala n'amala akusanyusa mu bufumbo obwo, Katonda aba akuwadde byonna. Eri abalowooza nti Katonda bw'akuwa abaana aba akuwadde, eri abalowooza nti Katonda bw'akuwa obugagga aba akuwadde, Bayibuli ekiwandiikako nti mu nsi eno ey'okutegana n'okubonaabona, omutima gw'omuntu gukkusibwa omukyalo omulungi Katonda gwamuwadde. Kati kankutegeeseyo kano nako kaluma. Omukazi gw'olina ewaka eyo akusanyula, naawe oddawo mu buliri bwo nga weebase ogalamidde, Katonda yannyamba nalonda bulungi. Kuusa mmwe basajja bannange, gy'oli eyo nga naawe otuula wali n'osalako n'ogaa nti Katonda yansaasira amaaso gange n'agazibula, y'ono omukazi gwe nalina, gwe nali ndoota ow'ebirowoozo byange, ansanyusa omutima. Gye bali abalinga nze, gye bali eyo, mumpuubireko. Twafa twaggwawo dda. Engeri y'Abakristaayo ndowooza teri. Kuba mbadde nninze n'omuadiventi awanike, naye ndowooza baavudde mu butebe. Bawanikira eri ku sayidi ne sayidi, bali w'ekkubo. Teriiyo magoba musajja yenna gaafuna ng'okubeera n'omukazi omulungi ekimuli, fulaawa mu maka ge. Ne bw'agenda n'akola yeegomba okudda eka, kubanga ewaka waliyo fulaawa, waliyo ekimuli, waliyo mukwano gwe. Buli lwamutuulako n'omutima n'awulira nga gukuba amayebe, gukyuka, gutambula, omusaayi nga gukola gutya. Naye eriyooka abasajja abateegomba kudda waka kubanga yawasa muyeekera. Alinga aleeta kkondo awaka.
naye yamutegeerako nti Kkondo afaanako bw'atyo muyeekera nga n'okumuwasa tannamukola atya tannaba kumuwasa naye n'awaliriza n'atwala Kkondo luddawa n'agaa nti nze sivaayo ku bulungi kassa wanaabaayo ewaka omukazi anaazaala abaki abaana n'alyoka awasa ekikazikazi n'akiteeka awaka kikuuma awaka kyekirabidde ebisolo ebifaananako ebyo ng'omutima teguyinza musikiriza kuddeeka kubanga gwalina awaka si gwe yali akola atya kati njagala kugamba wakyalina omukisa atannawasa gy'oli eyo abantu benjogere mugambuuze ku beena abali eno wali pulaani eyo eriyooka abatennabakufumbira nakuwasa eno gye bali battu abeeno bansobedde kale kanjogere mu lulimi olulala waliyooka abali eno nga tawasanga oba nga tafumbirwanga n'abamu boogera kibalasiba abakugu bategeeza bye bakola batya obanga ofunye omukisa okuwulira ebigambo bino olwaleero nga tonnaba kulonda mukazi nga tonnaba kulonda omusajja wakufumbirwa weegendereze nnyo si lwakubanga olonda ekinyaanya ekivunduvundu weegendereze nnyo otalonda muntu mmeeme eyo weeneeryako n'okuzza n'emukola etya newejjusa n'okwejjusa nti oba kino nawasa kyaki kitunuulye kiringa emmondo kitunuulye kiringa empuuta kitunuulye abamu beevuga ebyo nga n'ebya ddala alina omukazi ewaka naye ng'omukazi kiwuutawuuta alina omusajja awaka naye nga kibwabwabwa kigamba mmwe naye ngamba nti eriyo bempulidde nga bavuma kubanga bwe yali alonda teyassaayo budde teyabuuza Katonda omuntu oyo gwakola atya wenno ng'oli ku mudaala bakunoonya n'oyo akunoonya mwetegereze tofumbirwa kubanga oluddewo okukola ki fumbirwa nogaa nti mukama ono gwaleese kaŋŋende noono emmeeme ejja kumulyako emuzze ak'obugole kanaggwamu ogenda kutunuulira ekisajja kisobere nga kirinda ekisodasodda awaka nga ne bw'ogenda ku mukolo weegomba okirekeko emabega baleme kukugamba nti oyo ndowooza ye bbango eriyooka abagezi tebatambula na babaabwe kugenda ku mikolo bangi ng'omusajja yeebuzaabuza ogenda okulaba ng'akuleseewo ku mukolo ng'akoze atya agenzeeyo yekka mukazi gwe bw'obeera ng'oli wa kika ekyo weetereezeemu kubanga ayinza okubeera nga bw'akutunuulira towera kugenda naye ku mukolo kumuyita mukazi wa gundi eriyo n'abalasebo be nalaba mu biseera eby'okukuba kampeyini mu biseera eby'okulonda ng'apangisa omukazi omulala kubanga alabika bulungi n'amutwala mu kampeyini amulage mu bantu kubanga oyo yasanyusa omutima gwe naye ow'ewaka takola atya tamusanyusa londayo oyo akusanyusa tolonda anaazaala ate oba omukazi bw'olonda akusanyusa ne bw'atazaala asigala kimuli luddawa gy'oli awaka buli lwolowooza ku by'okuzaala nga temuzadde baana naye ng'omusajja akusanyusa mugenderagenderawo awo abanga batiro munyizeemuko angi eriyo bano abeerondera eno e Kampala mu Kidoomoole ng'ate n'okumutwala ewaabwe e Masindi e Masaka e Gomba kubanga ekisajjasajja kye tayagala bakimanye luddawa waka tekifaanana bulungi kinyaawo ebyokwambala byakirema tekimanyi na kwogera mu bantu tekifaanana bulungi n'akayisayisa gaakyo bwe gatyo bwe gakola gatya n'olwekyo nkusaba olwaleero ng'ogenda okunoonya omubeezi naddala gwe atannaba kutomera kozesa omukisa gw'olina onoonyeeyo oyo asanyusa omutima gwo bw'onoomufuna
Katonda anaabakuviiriddeyo ng'akuwadde byonna mu nsi eno ey'abalamu ey'okutegana. Eryoka abasajja abalowoozaganira baana naye ekikozesaffe abasajja n'okufiirawo ne tufiirawo tukolerera abakyala baffe kubeera bulungi. Wabanga aliwo omusajja wano ategana ng'ateganira baana bazadde, kikusanze okukola kwaffe kwonna kwakulaba nga bakyala baffe babeera bamativu, nga buli budde lwe tubatunulako babeera beebo basigadde bafulaawa. Nze okuweerera omwana muweerera lwa mukyala wange. Batandise oga nti ne musumba naye wagwa. Ambategeeze omusajja yenna okugula emmere awaka tagigula lwa baana naye agigula lwa mukyala we. Abaana bwe balya omukyala abeera musanyufu. Era abakyala bamanyi ne batwalako awutu obanga mubadde ku kkubo mugenda ne mugula, omukyala ono afuma kukuteyooko n'anatwalira abaki abaana singa balya omutima we gubeera muki. N'olwekyo okufuba kwange kwonna okuweerera abaana mbaweerera mukyala wange asanyuke, asigale mu mbeera eri gye namulabiramu olubereberye. Nkola byonna bye nkola nga nnoonya okusanyusa amagoba gange, ekyebbeeri kyange mu nsi eno ey'ekibi Mukama gy'akoze atya. Era neewala okukola ensobi. Ensobi ne bwe mba nga ngikoze ku kyalo, oba ensobi nga ngikoze mu bazadde ba mukyala, oba ngikoze mu bwana bange, bw'ebanga eneekosa obulamu bwa mukyala wange, mmalirira okugivaako kubanga ekyabbeeyi kyange ekitana kya bbeeyi. Naye n'abalala mbawulira bakiyita kya bbeeyi. Ekyo ekyebbeeyi Katonda kyakuwadde mu nsi. Abasajja balaba beetikka akafuusa aganene ag'amaanyi bageetikka, bakyala baabwe babeewo. Abavuga boodabooda ekyo n'emisana bazivuga tebannategeera nti bakolera abaana, naye bazivuga bakyala baabwe bakole batya? Babeere bulungi. N'olwekyo naawe omusajja gwe olwaleero yiga okulaba ng'ofaabiina ng'okola kino na kiri okulaba nga mukyala we abeera buki? Bulungi. Bayibuli ebyogedde. Nsaba Katonda waffe atuwe nnyo omukisa. Abakuumi b'ebiseera baŋŋambye nti musumba komaawo binaakugwa nako ne tibiyinza kunzigwako. Olw'okubanga lwo programs endala ezigenda mu maaso nja kukoma wano for today. Ejja kutandikirawo. Mukama abawe nnyo omukisa. Waliwo abagamba nti twetaaga okusabako naawe musumba. Jangu saawa ogenda tuweereyo okusaba abakazi n'abasajja bano abasigadde wansi bamateeko n'amaka gaabwe agamenyekamenyeka. Naye abayimiridde abo beegomba Katonda ayingire mu nsonga z'obufumbo bwabwe, ebirabika nga ebitatambula bulungi Mukama abisobozese okutambula obulungi, abeere n'obufumbo obulungi obusanyusa. Katusabe. Katonda waffe omulungi ataggwaawo, mu kuteekateekako wateekateeka nti ebigambo bino bigenda kwogera eri abantu bo, kale oba olya wabeerewo omu azimbibwa maka ge olw'okusisinkana. Nkwebaza olw'omusumba waffe bw'osobosezza okwogera gye tuli, naye nga mu kwogera kwe taata ayagala ffe tusitulibwe tutuke ebibi ebiri mu maka gaffe naye nga tusenga ggwe. Sabira abooluganda bonna abayimiridde ku magulu gaabwe nga bagamba nti Mukama saasira amaka gaffe gabeerewo gakuweesa ekitiibwa. N'abayimiridde nga bagamba ffe tugalina naye kale tugeegomba. Buli alina okwegomba okufaana bwe kutyo okulungi, Mukama tukkiriza okwegomba kwe. Waliwo abayimiridde wano nga yawe tabirowoozanga nako, abalala nga baalimutamya. Kitaffe toteekateekako omuntu kubeera yekka. Zimba ebirowoozo ebirungi mu ffe tukole amaka agenda okuweesa ekitiibwa. Buli ali wano kati ow'ekisa alina amaka mwava. Kyenva ngasabira gonna gabeere n'omukisa ogw'enjawulo, gabeere nga gakuweesa ekitiibwa. Ababadde baliyo nga bali mu bufumbo tebabutegeera, leka buteere bukuweesa ekitiibwa nabo babutegeere ng'abantu. Abaagala oteekateeka obufumbo bwabwe bukuweesa ekitiibwa nga babukola mu nkola entuufu, Kitaffe ow'ekisa bawe omukisa bakituukeko.
okwagala kutubeere bulijjo kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.